Kati ye yayogedde ekyokuzimba eddwaliro ayinza okubanga yalabye ng'obusobozi Bobi Wine abulina obuzimba eddwaliro nga mwe bye mulaba akola yo oli alaba bitono ku Bobi Wine kyateekeddwa okukola kituufuukanya ne gravity nti omusajja yandituddiza nyinza obutakkaanya naye singa kibadde nandikanyiza naye singa kibadde kyekiseera ekituufu nga ne gwabigamba yandibadde mutuufu okubibanja naye si mutuufu kubanja wadde ng'ayinza okubanga era asobola okukola gravity kyeyakoze eki kyabadde agezaako okwogera nkuwekyo badde tomanyisali mwaka gumvudde mu mutwe yali 28 wakati wa 28 27 abatulaba mujja kunzijukiza kweje emyaka ebiri kimanyi Bobi Wine yategeka charity ekalamoja kuyamba ku baana abo abawala abavaayo okujja ku street ebiseera ebyo bw'otunulira Bobi Wine wakati n'owaluli ani mugaga kati yabikola ddi kugambye omwaka guyinza okuba wakati wa 28 oba 27 kweje emyaka kati Bobi Wine wolwayo ne Bobi Wine wogwo omwaka aliwo akyuse oba aliwo asinze ku munne mu byenfuna anti nkuwa answer okimanyi wane mubende wetutudde Bobi Wine alinawo abaana baweerera wano mu Mubende district obadde okimanyi obadde nga Bobi Wine yaweerera nga yabaweerera obadde okimanyi mbadde sikimanyi kati mukyala Kisembo gwe bawambira bbaawe wali Ensengwe abaana be basomera ku ssente za Bobi Wine abaana aba atandike ne gravity obusiru bufaanaganako n'okufa omuntu okubeera nga musiru mu ggwanga waakiri afa n'alema okutawaanya abagezi n'alema n'okutawaanya banne kubanga ogenda tandika ogamba mu bijje mu maama wange ogenda tandika otukaabirira nga te maama we yazaala ekisiru n'atakikuza bulungi ffe tukole tutya ekyo kimu kati mbuuza gwe owakabina akanene afambooko awakabina akanene afambooko kati Bobi Wine bwe yajjanga omununuzi mwagala mumusiimuuze n'ennyumba zammwe ojja kunziramu edda nabuuzizza owakabina akanene afambooko kakati njagala kuwabula nze mpulira ennaku ng'ensi yange ewaba omuntu omukulu nga gravity atuse n'okuzinga omulambo yekka egyo emyaka ya gravity gizinga omulambo ng'oli wekka yes kubanga bw'avaayo n'akola ekintu eky'obusiru ng'ekyo tuwulire ennaku ffe abamu ne tugamba kati bagenda vuma maama we atandike mu bijjemu maama wange ate nga tetulina kyakikolera kubanga mwana mubi avumya nnyina otegedde nkuwulira atandika okukaaba atandika otuwolezanga bw'alabirira famire yaabwe oyogedde eby'obusiru okoze eby'obusiru kubanga gravity gwe ng'omuyimbi alina omuzindaalo nga tulowooza nti abantu bagoberera byokola era olina influence nene wali badde omanya nti mu kifo ky'okukola ekintu eky'obusiru okwerabisa otwale ettengetenge ery'omusenyu ebusaabala n'obugundi bwa obusawo byonna byatutte bibalirwamu emitwalo 12 mu kakaago obusawo bwa seminti 2 n'ekitundu ky'omusenyu nange ettengetenge liŋŋambe yabagambye buli omu bw'aleetayo nga byaleese yali badde amanya nti nsobola okukozesa omuzindaalo guno n'ennyimba 2 mu eggwanga nkuwa ekyokulabirako nga tetunagenda wala nnyo wana e Mubende baakola enguudo ezo nga tebannabazigulawo officially ne zibomoka ebyo gravity ng'omuntu alina omuzindaalo byali badde ayogerako tubanirizaako basebo ne banywa mwenna gye musinzira okubanga mutulaba abali mitala w'amayanja tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala naku olwaleero tuzze tubabuzaako abawangalira mu nsi naddala ezirina obunnyogovu mu Uganda twatandise dde okulaba ffe kye bayita hot ebbugumu omusana teguliyo naye ebbugumu ddyo tuliwulira saabali mu America bannaffe abali e United Arab Emirates abali e German abali e Kenya abali e Sudan abannaffe abali e Rwanda abali Luxembourg mwenna mwebale kubanga mutugoberera tambulira ku analysis ya YouTube byetulaga abalabi gye basinziira naffe gye tubuuzaako kwabo n'abali mu ggwanga Uganda mwe tusinga okuwangalira kankuwayo ekyafaayo kyobadde tomanyi eno Uganda yemu ku nsi ezitafugibwa ku kibayita social media ti Uganda ekola ekintu nga kimenya amateeka ne kigenda ku social media account esoba mu 5 ezikola era no Uganda mwe bagalawo Facebook atukulembera kyokka ekola n'omukulembeze nga kwayita olumu ne police ne UCC eyabigala nekolera ko kibaita communication mbanirizaako lunako lwaleero eryo lyeggwanga Uganda mwe tusinziira okuweereza bwoba badde tokimanyi
liri mu lukalu lwa Africa mu East Africa atukulembera Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa myaka 38 yatutudde ku mutwe lafulana bobadde tokimanyi kankikujukize n'ekyo kale olwalero tuzze ensonga etulese ensonga eri ku mwana mulenzi Gereso mu Wabuyi bana Wabuyi ono tubadde tutuddeeyo nga tusirikiridde ebyokola tetulina nnyo mwana najja n'atankula olutalo yatankudde abasinga temwalutegedde omukulu Gravity bamusanze ku mupiira eyabadde tournament ey'abaana bitone bamubuuza why akasente ka principal ke yabagamba obukadde 3 mwalidde eddwaliro kyataakoze omusajja nga ekyo tebagenda kikola mwana gwazaala yamulangidde n'amugamba akomye okubeera nga ekyokulabirako obulabizi yeveemu lumu naye atuweeyo ko ku kintu abeko kyakolera okuddiza eggwanga lye bamuwagiridde feno twalowoozeza nti agenda agikoze nga Bulanda ajja kudda enkeera agamba bana nze nadde ngamba kino yakedde ku makya kugamba afunye ekirowoozo ekigamba omukulu ono abaweeyo yiika 10 ku 10 ku One Love Beach Busaabala bazimbeko eddwaliro yasoose diita Nupu Hospital Center n'amala n'alituma Kyagulanyi Hospital kati amanya ayinawo abiri erirungi gye tugenda nalyo ne tulowooza nno bikomyawo akavidiyo olunaku lweggulo ne yeetikka bulungi nnyo galagala y'omusenyu ogutajjudde n'akwata obusawo bwa seminti 2 n'agenda ku One Love Beach Busaabala n'agamba atuusiza contribution ze kati kyendowooza mu ggwanga lya Uganda bwe tuba tugenda kujjanjaba abalwadde tusookere ku bantu be tuyita abali famous beetaaga okujjanjabira ddala emitwe gitandise okugetinga disordered lwa nsonga emu waliwo ebintu ebyo tusaana okukola nga tuba tubala sympathy bitugattako waliwo ne tulina okukola nga bitujjako ndina abakulu wano Sali Max Pro waali n'omukulu Franka Francis waali ensonga nga bwe baziraba bwe bagendo zikugamba era ekituleese wano batuwa endowooza yaabwe balowooza ki ekiri behind this naye before nga tebanajjanzereka nkuwayo kino tuzze nga tukola programs ezikwata ku naddala federation kajemba ntandikira nembagamba tugenda tuka tumanye Kenzo gwakolera ne yamutuma tutandise okubiraba ensonga yino eno Kenzo yabadde ali mu kuyomba n'omukyala abamu kubatula ku committee cabinet ya ndoza akola mu office of the gender and labor ebikwatagana ku byabwe byebitone nga bali mu kwereega Mbukenza agamba abayayi bakuba akasente bakajja bilioni 18 that's zaina kuba 3 bali bamugamba leto obukakafu nti zavaayo mbayogeredde wano akasente ka federation timugenda kafuna factors ziringa 2 lwache mugenda funa kasente ako oli amukazi we badayogera namutunuulidde omukyala erinya linvudde ne mutwe yagambye president eteeka lya corporate limwagala liyite president Museveni si yaliisa ateekako butesi mukono kati mwe bamba muli mukwerega ne Museveni mwerege naye eno ffe tuliyisa mu parliament nabadde ntuddawo nga nebuuza twatandika twagala ki corporate kasente kati byakyuse tetukyagala corporate badimandinga kasente ke babasuubiza biri mu ggwanga Uganda bo badde tokimanyi ffe mutuwanga lyaffe tubira ne tubinyumirwa kati abakulu ndi nabo wano nabo lero kantandike ne saliono kuba like ensonga ze ye bwaziraba zandibanga ye aziraba mu ngeri ya kisajja kikulu nga side eno twandibira mu kisajja kiyimbi kisajja kiyimbi eno kisajja kiyimbi eno gwe kisajja kikulu kuba toli muyimbi sali before nga tunabana kubuuza ku bantu bomalo babuuza ekibuzo kyange kiri kimu bwotunuulira bino kati tujja amaaso ku Gravity ekizibu lwaki balowooza Bobi Wine yabalemeseza okufuna sente olutalo terukyali ku Bobi Wine mbwa alwanyisa industry luli ku kasente ebigambo mbiwulidde bulungi ka video kalabya aka Gravity bambuza akasente lwaki mulowooza akakuba nti bwe baba baboda nga tetwogera okimanyi nti tewali basako baboda bali bafunye kasente kakunukiriza mu kawumbi baba wa busente butonotono balabika ze baba wazeziriwo kati bilioni 3 zeziriwo ku bayimbi omuzadde bwaba aweera omwana school fees bwaba tannafuna zimala yasobola okuwaako ekitulu giro otwala ezo
naye nga tebagobye ku ssomero. So aba boda boda mugira muli ezo muleme kufanja. Balamusizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinzira okutulaba. Amanya bampita Salimax Pro nkola ne Heart FM radio. Mwebale kulaba bannaye, mwebale kugoberera YouTube channel eno ya Eke Great Media. Mutukola obulungi obutagambika naffe kituwa amaanyi okwongera okuba nti tujja n'ebipya. Obadde obuzi abaana ba Facebook nga bakumbuuza. Mbadde mbuliridde naye era naffe tubadde tulabika biba bizibu bya kisajja. Nga omanyi omusajja nti omusajja oba n'ebikuugula bingi ate era tuba ne bye tulowooza bingi. Sali owagira gravity ekyokulumba Bobi Wine. Tuwendowooza. Sina gwe mpagira. Tuwendowooza. Size wano nga nyina gwe mpagira wabula nzize kuwa opinion yange ndaba genda bamu ebintu ku side zonna. Obiraba otya? Ndaba genda bamu ebintu sijja birabanga abamu bwe babiraba nti babirabira ludda lumu. Nze manyagala ekintu yonna side buli muntu ne muwuliriza ne nkuba tochi. Oli mutuufu. Ne mmanya nti ono wano yakozeemu ensobi mu kwogera. Wano kyabadde ayogera kyabadde kituufu. So nennema kubanga nze omuntu ajja kundabanga alina side. Yeah. Sagala nnyo kuba ku side ebiseera ebisinga. Naye ensonga zonna nga bwe zitambula zirimu ebikyamu n'ebituufu. Zitya. Nti bw'otunuulira statement Gravity gye yakoze yabadde ntuufu. Musajja atuwe tuzimbe eddwaliro addize ku bantu. Statement yabadde ntuufu. Yesebo. Lwakuba yajjidde mu budde obutali butuufu. Yesebo. Nenga yabadde ntuufu. Kituufu Bobi Wine taddiza ku bantu. Bobi Wine yaddiza. Naye waliwo oli okugamba nti kyaddiza si kyateekeddwa okuddiza. Okuddiza tekubeera na kipime. Akisinziira. Anti wuliriza. Anti kiriwe kiti. Anti gwe tomanyi kati olaba bwonyumye nga abantu bwe bakumanyi. Bakumanyi sali 256 owa Heart. Okimanyi bakimanyi nti olaika ovuga kawundo. Lwaki President Museveni bw'akola oluguudo oluva Sembabula okudda Egomba mumubanjizawo okukola olw'Ekasambi okudda Sembabula. Buvunaanyizibwa kuba sente ffe tuzisonda. Sente mwe muzisonda. Bw'abagamba nti teziriiwo. Abazibbi. Kati eza Kyagulanyi Byezani. Kyagulanyi Byezani. Kati kyebadde gamba nti oli ayinza okulaba omuntu. Gw'osobola okulaba omuntu n'omulaba nti ayina. Ochegede tosobola okulaba omuntu n'omulaba nti ayina. Anti kati tetusobola kwogera ku individual n'ekye bayita gundi administration. Bwe mubanga ogenze ku mukolo gwajjidde ku ppiki najjidde mu kawundo tebasobola babalirira kyekimu ensawo tesobola kwenkana kanolimba ababalirira. Tojja kumanya ekimu ewakawundo azze mu kitiiki ayinza okuba ze lwa butagane ng'alina mu 5 owa piki ng'aleese agiddeko naye ng'alina akakadde. Kati ye yayogedde eky'okuzimba eddwaliro ayinza okuba nga yalabye ng'obusobozi Bobi Wine abulina obuzimba eddwaliro nga mwe bye mulaba akola ye oli alaba bitono ku Bobi Wine kyateekeddwa okukola. Kituufu okkaanya ne Gravity nti omusajja yandituddiza. Nyinza obutakkaanya naye singa kibadde nandikanyiza naye singa kibadde kyekiseera ekituufu nga ne gwabigamba yandibadde mutuufu okubibanja. Naye si mutuufu kubanja. Naye si mutuufu kubanja wadde ng'ayinza okubanga era asobola okukola Gravity kye yakoze eki kyabadde agezaako okwogera. Nkuwa ekyo badde tomanyi sali. Mwaka gumvudde mu mutwe. Yali 28. Wakati wa 28 27 abatulaba mujja kunzijukiza. Kwaje emyaka ebiri. Kimanyi Bobi Wine yategeka charity ekalamoja kuyamba ku baana abo abawala abavaayo okujja ku street. Ebiseera ebyo bw'otunulira Bobi Wine wakati n'owaalu yani mugaga. Kati yabikola ddi? Kugambye omwaka guyinza okuba wakati wa 28 oba 27 kweje emyaka ebiri. Kati Bobi Wine w'olwaleero ne Bobi Wine w'ogwo omwaka aliwo akyuse oba aliwo asinze ku munne mu byenfuna. Anti nkuwa answer. Okimanyi wane mubende wetutudde Bobi Wine alinawo abaana baweerera wano mu Mubende district. Obadde okimanyi? Nga Bobi Wine yaweerera nga yabaweerera. Obadde okimanyi? Mbadde sikimanyi. Kati mukyala Kisembo gwe bawambira bbaawe wali Ensengwe abaana be basomera ku ssente za Bobi Wine. Abaana aba Bobi Wine ng'omuntu obanga kati oli yagambya ani? Kati tuli kwani? Bobi Wine muyimbi munabyabufuzi. Okay. Tugende mu maaso. Ekyokubiri obadde okimanyi nti Babi Itungo mukyala we ayina foundation erabirira abaana abawala approximately
kyemmanyi bayinza okuba basusse kati mu 1200 akale tuveeyo obadde okimanyi nti Bobi Wine nga tannajja ku bwemu pye ekyaddondo kati byenkugamba nabirabako emifaliso mu malwaliro bowa holes ekyaddondo awo zikyaliyo nga za Bobi Wine kati tudde ku drawing board njagala onkwatira ekintu ky'omanyi Besigye tutunulidde kati banabyabufuzi njagala onkwatira ekintu ky'omanyi Besigye kye yaleka mu politics we Uganda nga ne bw'aba agenze waliwo akyenyumirizaamu nti yakituyamba gwe ina kyojjukirayo anti kaakati Eddie Gravity ekisooka Gravity muyimbi yes abadde ne Bobi Wine mu ndongo yes andi mukuba nti Bobi Wine akyuseemu nadda mu era n'aba no va ku politics nti akyuseemu n'akasente olwaleero akayina nti oba oli awo Gravity ng'omuyimbi alowoozaamu nti muyimbi munne aliko byasobola okukolera eggwanga waatuuse ne ku bitiibwa byatuuseeko nti yandibadde aliko ebintu ebitonotono byasobola okukolera eggwanga ne mukuba nti kiri kye wasoose okuleeta ensonga ya Gravity gye yayogera ku kya Bobi Wine ekyokuba nti yavaayo n'agamba abayimbi nti abayimbi bakozesebwa nti abayimbi muleme kukozesebwa nga babawa ssente mmwe ng'abayimbi muli bulungiko okusinga abantu ba bulijjo ssente ezo singa mukkiriza ne zidda mbaatu ne zibakolera ku bintu ebyenjawulo olwo yali alwanyisiza abayimbi kati kyeni mukulaga nti ne Gravity naye kyabadde agezaako okujjayo ng'omuntu nti wadde oli bulungi naye okyalina okugattako nti olwaleero nfuna ekyemisana wuliriza kiri bwe kiti olwaleero nfuna kyendya naye sigenda kukoma kufuna kyendya kyokka nina n'ebirala so nti nga gavumenti bweddira neeteeka ssente mu balimi nga tetunuulidde ayina n'atayina ne sectors endala zonna kyabadde agezaako okulaga nti nazo ziteekeddwa okuteekebwamu sali kankubuzeeyo ekibuuzo kwedikenzo ayina faamu ye ogimanyi eri ziti aluwalira one of the two ogimanyi manya nti ayina faamu okimanyiiko nange kyemmanyi Edikenzo ayina ebizimbe byayina nga batugamba ebimu no biso n'amaka gayagamutagasulamu Edikenzo ayina abaana balabirira ekyo tokimanyi yalankulagayo ekintu kimu mwina kyemutamanyi nti abantu abasinga okuba obulungi be basinga okuba n'ebizibu ate lwaki obadde oga Bobi Wine mugagga yasaanyo tu anti kati yes osobola okuba ng'olina ebizibu ng'oli bulungi naye tosobola kuba bubi ebbanga lyonna sali njagala tutambulire ku mulamwa ogw'okulowoozesa atulaba nti ebintu ebimu tulina obijjamu ekimu tubirabire tubijjemu engoye tubirabe nga biri bwerere tubitegeere bulungi ku Gravity omutujju ali mu kusitula mansion ku lubalama lw'ennyanja ku Edikenzo ayina farm ompuliriza bulungi kati kangereze ne ku mulala kale fig farm ikasobola okukola ekivulu n'afuna miliyoni 10 n'omukyala yeetaaga mama Kiti azaali ng'oli mu president wa ggwanga wosooka okuteeka ssente oli president wa ggwanga kati kanti kuteera ewuwe waka olina abaana babiri olina omwana omuleme yeetaaga akagaali ogenderangako ku ssomero olina n'omugezi eyeetaaga oggulira akagaali akeerenga ku ssomero kuba biri ani gw'osooka kati Eddie eyo yonna nga situna bagendayo kubanga kati oli mu kwogera ku bantu abali obubi abeetaaga okuyambibwa kyetwabaddeko era statement yakyagulanyi luli kakati ne Gravity kyeyabaddeko nti Gravity yabadde agamba yabadde ayina ensonga yeko yasimye ensonga ng'agamba nti Bobi Wine bannakazadde b'eggwanga bali ewa ebusaabala nti bamenyeka nnyo okugenda ekiruddu mukadde ak'okuzaala nga kyagamba nti twetaagawo eddwaliro ebusaabala erisobola okukola ki erisobola okuwa bannakazadde b'eggwanga obujjanjabi mu bwangu ne batasumbuyibwa so kyekyo kyoli mugamba nti abantu abali obubi naawe ali obulungi bano bwe bandisoose okukolebwa Gravity yabadde ng'omuntu yabadde tali mu kwesabira ng'omuntu naye kiri bwe kiti nze nagambye saagala kutunuulira nsonga nga ndaga side owa gyenguwa wabula ekituufu kiri nti Gravity kyabadde ayogerako kyandibadde kyetaagisibwa nti singa ate Gravity yabadde ekyali mu kisaba gavumenti
nti obudde buno tosobola kuddira Bobi Wine first atali mukulembeze wa ggwanga, kyakubiri takyali MP nti alina ekitundu gyakiikira gy'ogamba nti Bobi Wine abantu beekasanda bali bubi beetaaga eddwaliro twakusindika mu parliament naye tubasakidde okitegedde nti ngenda kubuuza mu Uganda wano njawo menyereyo ebintu bisatu. Gravity nga tannaba kusaba Bobi Wine kuzimba ddwaliro Busaabala. Njalo mbulire mu myaka asatu mu government eno gye tulina gye mazembu yinza bintu bimeka by'olira bannayuganda bintu nga bisatu bye basinga okukabira government nti biganye byetaaga okukolebwako. Sooka bya bulamu ebyenjigiriza n'ebyenguudo. Bintu bimeka mu myaka asatu mu government gye mazembu yinza byewandi badogama nti byandibadde byatereera. Of course ebi byandibadde byasokoterera. So kakati kyekyo omuntu omulamu agenda ne yenoonyeza akawogo ayita ku luguudo olungi agenda na access nga kyayagala. Kakati ebyenjigiriza omusolo gwe tuwa tegutuukira ku Bobi Wine, kutuukira wa Museveni. Gutuukira mu ki? Wa Museveni. Mu government ya President Museveni. Si government kati byakyuse by the front ayampadde ngombe. Yes, tukyalina government ina mwami Museveni. Njogera byange gwe yogera bibyo mu government ya Museveni. So kyengezaako kulaga nti mu myaka asatu mu olaba abantu abagenda mu malwaliro ga government bagamba nti tewali ddagala mu myaka asatu mu nga twandibadde tulowooza nti at least ebira twandibadde tubigumiikiriza obwavu bwandi tulumye naye ng'omuntu bwagenda mu ddwaliro asanga yeddagala nti twandibadde tugamba nti obwavu bwandi tulumye naye ebyenjigiriza birungi mu myaka asatu mu naye oli ku Bobi Wine ataweza na myaka 7 mu byobufuzi bya Uganda oli mugamba azimbe eddwaliro. Nawulidde Gravity nga agamba nti ayina statement gye yakoze n'agamba mbu Bobi Wine ababaka be abanuupu bafuna ssente nnyingi. Nze ndowoozamu nti omugaso gwa Bobi Wine ng'omukulembeze w'ekibiina tigwandibadde ate kujja mu babaka kasente ke bafuna yate akole ebintu mwe bye mulowooza abakuŋŋaanyemu akasente azimbe eddwaliro. Omugaso gwa Bobi Wine gwe ndowooza okuba omukulembeze omukulembeze wa NUP gwakuba nti akubiriza ababaka be ekisooka obutadisappointinga bantu bebakiikirira nti ekibiina kino tukizimba abantu balina otwesiga nga tubakolera nti ababaka bannaye muddeyo okiikirira abantu b'Essembabule Mawogola North okiikirira abantu b'Egomba oli wa NUP abantu abo mubakolere mugende mubasakire. Ekisooka Bobi Wine tatula mu parliament nti agenda kusaka ababaka be bwe basaka ate balina kuddayo okukolera baki balala kolera abantu be bakiikirira. So kati tosobola kugamba nti ababaka be bafuna ssente nnyingi ate yazi bajjemu ajja akole okyegedde nti akatono Bobi Wine ke yandibadde akola yandibadde ng'omuntu yeerowooleza nga si byakumukaka kuba talina kyali si mukulembeze si mubaka nga bwe tulaba Spice Diana ayina gundi gye yakola eri mpigi ali mu kuzimbira baana abazadde n'abaana batalina mwasirizi azimbye blocks nnyingi awo okyegedde. Stabuwa Natoro yazimba eddwaliro si mubaka talina wakulembera siga nti muyimbi nnyo w'amaanyi afuna wabula nti singa Gravity ate yayambyeko bannayuganda okuba banjiza omusolo gwe bawa gavumenti okubakolera bannayuganda bandibadde bakubira nnyo Gravity engalo nti ekisooka bannayuganda tukkirize bawa omusolo era baguwa mu bungi. Nze nali wano jjo ku ayuwe nalaba revenue nga batadde ebipapula ku street kumpi namba okuva muno paka eri nga tiwali yadde business ekola kitegeeza nti baguwa ku mpaka era bagusasula nti bwokera ku majja nosanga URA etadde ekipapula ku kizimbe kyo bw'osanga omuntu ng'enkeera gude wekiriza yasasudde omusolo tosobola kukolerawo nga tibakoze eki nga tibakukkiriza tosasudde. So kitegeeza nti bino byonna ebiganye okutuuka okulaba olwaleero
ennyumba etalimu mukazi tegaba maka. Ennyumba erimu omukazi gaba maka singa eba erimu omukazi. Sali kankubuze ekyo. Wuliriza soko leke malirize. Eddwaliro eritalimu ddagala teriba ddwaliro biba bizimbe. Kitegeeza nti bwanga bannansi ba complaininga nti malwaliro ataaga government teri ddagala kitegeeza tetuba na malwaliro kye kituufu. Kuba bannayuganda bwe complaining enchane ggulu bawulira nga bagamba nti malwaliro ga government otuukayo nga tewali ddagala. So ndowooza mu nti gravity ate singa yayambyeko bannayuganda okubabanjiza ku musolo ogubbibwa abantu ab'enkizo abamu ebintu ebisinga ne bigaana okukolebwa kyandibadde kikola amakulu. Naye right now tosobola kugamba Bobi Wine nti twagala malwaliro nga si mukulembeze. Olowooza bano abayimbi okuvaayo okutabukira Bobi Wine bakambwe lwakuba akasente kali kaganye nga baba wa mention babagamba mulina kuletinga down Kyagulanyi oba ndowooza z'abantu sekinnoomu kubanza omanyi lwaki Kenzo nzize mwetegereza naye Katonda ono olumu tetwandiyoleka nkubuulire Kenzo Katonda bw'abakuwadde omukisa lwaki oyagala owakanye Katonda nti si yagukuwadde ku bazibadde entuuyo zo mbuuza lwaki Kenzo kye watandika kyali kirungi jam session wakimanya tekyaliyo yeyimirira obadde okimanyi era ziba nsonga zaabwe obadde obadde tokimanyi tibinkwatako jam session yayimirira owa Wulira hotel we bakoleranga jam session abanja akasente kayingidde mu buwumbi we basula buli mwana awumbwa abadde ayinawo oluumu buwumbi nga bungi buwumbi busatu mu something mo obana omanyi kye bayita akawumbi tekati gwate nkugamba ku sente obuwumbi 18 bwe bakolerawo biki kale ebitwalo obuwumbi obusatu baba w'ekifo buli muyimbi ow'amaanyi ayinako oluumu ne Wake Benda juzi bawezezaawo emyezi 7 awo obuwumbi busatu buba bungi Eddie sali anti balya biki naawe kankubuze wane kyenyanja kya mitwale satule kankubuze sali wane kyenyanja wetutudde kuleba nimukuwuliriza kati kankugambe nti esente obuwumbi 18 babadde balina osasulako omusajja wa Wulira hotel wabula ekyakanza akakiiko kwe kuwulira nti ku buwumbi 18 ate zibabawo okwekulaakulanya ate waliwo ezigenda osasula lwogi bwebadde bakolera jam session wawe nkutuusa olowooza bano abantu tebaliiko obusungu bw'okuba mu makasente nga okuva Bobi Wine kuba bwe yayogera akasente kali mugiya kajja ne beetegeka wano emubende ne wano byazikira omulundi ogwo si bwe busungu obwo bwe buva sirowooza nti bwe busungu nze nganze Eddie era tekireetera kwataakinga Bobi Wine nti oba Bobi Wine ayinza obba yabalemesa okufuna akasente ke bali balina lwaki buli bayimbi abavayo bagamba mbu bawadde bano lwaki fa abayimbi tebatuwa Eddie obuzibu obuliwo nze issue gyendaba ennene eringa ng'ereetera abayimbi olwayo okuvaayo nabo ne be-expressinga feelings ze balina no omuntu n'avayo n'ataakinga Bobi Wine it's because abawagizi ba Nuupu obuzibu we buva kankubuze sali linda kote twagala tumikisinge issues ebirevu ebyo biraba kati kankugambe ebirevu ebyo biraba kankugambe ku gravity biruddeyo buli kujja nena ya myaka gye bituukamu singa omuwuliriza wammwe ku haati ankwata nanvuma nkyawe haati ombuziza obusungu abayimbi gye babujja ku Bobi Wine ndi mu kugamba wo obusungu gye buva yabavuma si yabavuma batunulira omuwagizi ku muwagizi Eddie bw'osindika bwe bukya ku makya olina family olina abaana ne bukya ku makya abaana bo ne bajja ne banvuma nze nyinza obutanenya abaana bo nze ngenda kunenya gwe omuzadde kitegeeza abaana bo wabakuliza mu mpisa ezitali z'abantu yensonga waki bavaayo ne bajja ne bakola ki ne bavuma abantu omwana akuliddwa mu mpisa tasobola kera ku makya nayasamya akamwa n'avuma omuntu ekyo kimanyi Eddie enkuza gye bakuza abaana so kakati obuzibu bwe buva buli wamu nti omuntu yadivuddeyo kwatakinga Bobi Wine because nti Bobi Wine tavaayo n'avuma omuntu lwaki baba bamuvuma lwaki baba bavaayo ne bamwogerera ebigambo ebingi nti abawagizi ba Bobi Wine twalema kukkiriza nti twandibadde tubeerawo ne tutwala ekintu kyaffe kye twagala kibe mu maaso netulema kudda ku social media netuvuma buli omu ayogedde ku Bobi Wine because Eddie tukkirize tugaane sigamba nti mpagira government siga nti ndi muwagizi wa Bobi Wine but njogera ki ekituufu nti twandibadde tetuvaayo na bigambo bivoola na kuvuma abantu ng'omuyimbi takerangako
kujja nayise ekigambo mukamwa n'avuma Bobi Wine wabula okuvaayo najja n'ayogera ku nsonga ng'omuntu nga bw'onaavaayo n'oyogera ku kintu nti lwaki omuntu bw'avaayo n'ayogera ku muntu ate gojja na bivumo buvumo nga tavumye tweyanziza sali okitegedde kyavudde yayogedde bwogezi n'agamba nti bannaye kino bwe kiti gwe n'ovaayo n'oguvuma ogw'amaanyi n'ogukubawo paba anti obadde tokimanyi omuntu oyo olowooza ye awulidde atya sali ogubadde tokimanyi nti gavumenti erina nabo beesasula bavume obadde tokimanyi nga baki obadde tokimanyi ze bamuwazaaki siza kuvuma tamala emirundi junior contract kuvuma kuwemula yali yakuvuma gwe tokimanyi gwe namuna mawulire andi kati kiri bwe kiti okula kimawulire nga tolimu uliriza kituufu ekyo kyoyogera kituufu kyoyogera naye kati njagala twebuuze obuzibu buliwa ku kitafu asasulira abavumi n'abavuma nga tebasasulwa waawa tufe tubavumira bafulufiga okuvaayo okuvuma kyava kuki bava mu bbanga ne bavuma babasasula uliriza anti bava mu bbanga tosobola tosobola kuvuma muntu atakuvumye okitegedde nze nsobola kuva mu bbanga Franka nenkuvuma nenzija wano nekumanega nti Franka olinga egundi njagala tukanye ekintu kimu kati mbadde nsaba abantu nabo babitegere tubigamba abantu mission y'abaana bano uliriza okuvuma si mission y'abaana bano amazima gabeewo tuba abalokole ekizibu tekiri ku Bobi Wine nti yabayinako obuzibu yabatuma mission ya kusiimulawo Bobi Wine ekiri ku bantu ba Bobi Wine tweyanziza sali tugenze wa Franka Francis gwe tuli naye muyimbi ate ngonyize bukyali sinyize neewuunya ewuunya nsimbala musiza mwenna abatulaba nga sinaba kwogera bingi njagala kusooka gamba nina message zammwe mwenna kantandike ne gravity obusiru bufaanaganako n'okufa omuntu okubeera nga musiru mu ggwanga waakiri afa n'alema okutawaanya abagezi n'alema n'okutawaanya banne kubanga ogenda tandika ogamba mu bijje mu maama wange ogenda tandika otukaabirira nga te maama we yazaala ekisiru n'atakikuza bulungi ffe tukole tutya ekyo kimu kati mbuuza gwe owakabina akanene afambooko awakabina akanene afambooko kati Bobi Wine bwe yajjanga omununuzi mwagala mumusiimuze n'ennyumba zammwe ojja kunziramu edda Edi naawe yiba okumodulatinga Edi bw'otuyitanga wano n'ombuuza ekibuuzo n'enva ku mulamwa standing ongambe Frank obula nga sali bwavudde ku mulamwa n'omuleka n'omuwo obadde yasindise kati sokola ekyo anti olumusomesa nze nimusomesa onamanya ekyokola sobola mumusomesa mbadde soogera ng'oyogera mwakulira wa mbadde soogera ng'oyogera obwedde oyogera ebigambo ebitali ku mulamwa nenyeenya omutwe naawe bw'olaba nga byenjogera tebiri ku mulamwa nyeenya omutwe bw'onaafuna obudde oyogere mbadde nkyakugira Edi bw'olaba nga ng'omuntu ava ku mulamwa ng'omuwadde omukisa mujjengako mugambe nti ova ku mulamwa naawe kennyini moderator bw'obanga omoderatinga ate tolaga side obadde nkulaba n'ong'olaga side otegedde nga nkulaba onyonnyola abantu ekyo no si kituufu mu mawulire kuba manyi wagasoma ate nange nagasoma basajja beenaale mumwaba mutya nze nsiriso obadda naye nkimanyi nti oliwo enaalimu tekijjaawo kuba nti oliwo enaalimu kuba nze nkimanyi kuba tuli bamukwano nze naawe tuli bamukwano nja kwabya ebyama eyo tuveeyo nasirise ng'oyogera nasirise ng'oyogera basebe ne banyabo omusajja abadde ayogera nga nsirise nompa omukisa sinaba kubuuza bantu atayogera ono ne bwayogera kati tawulikika nasirise ng'oyogera lwaki oyogera nga njogera
lwaki oyogera nga njogera sirika nga njogera sirika nga bw'obadde oyogera nga njogera abasajja boleeta obajjawa njagala mubuuza n'ekibiina kyali musendi weni Edi angambye ndi weni njagala mubuuza ekibiina genda ne maaso ne submission lwaki bwe mba njogera sali ayogera nga ye bw'abadde ayogera mbadde nsirise okola submission yo yetaliiko njagala maaso sali tawulikika obadde oyogera nga nsirise genda maaso tawulikika omuzindalo guli olagira ddala nti babasasudde mu kyankalanye kubanga olagira ddala nti oli musasule kubanga obadde oyogera nga nkoze eki nga nsirise bwe tofunamu kali akagamba nze nyino kijja sijja kisangulawo toteekeddwa okwogera buno obudde bwange sali obwedde oyogera nga nsirisi obwedde oyogera nga nkoze eki ekirala nga sinaba kuwa submission yange abantu abo babriefing nga bajja wano kati sokolete submission nabuuziza owakabina akanene afambooko kakati njagala kuwabula nze mpulira ennaku ng'ensi yange ewaba omuntu omukulu nga Gravity atuuse n'okuzinga omulambo yekka egyo emyaka ya Gravity gizinga omulambo ng'oli wekka yes kubanga bw'avayo n'akola ekintu eky'obusiru ng'ekyo tuwulira ennaku ffe abamu ne tugamba kati bagenda vuma maama we atandike mu bijjemu maama wange ate nga tetulina kyakikolera kubanga mwana mubi avumya nnyina otegedde nkuwulira atandika okukaaba atandika otuwolezanga bwalabirira famire yaabwe oyogedde ebyobusiru okoze ebyobusiru kubanga Gravity gwe ng'omuyimbi alina omuzindaalo nga tulowooza nti abantu bagoberera byokola era olina influence nene wali badde omanya nti mu kifo ky'okukola ekintu eky'obusiru okwerabisa otwale etengetenge ery'omusenyu ebusaabala n'obugundi bwa obusawo byonna byatutte bibalirwamu emitwalo 12 mu kakaago obusawo bwa seminti 2 n'ekitundu ky'omusenyu nange etengetenge ly'eŋŋamba yabagambye buli omu bw'aleetayo nga byaleese yali badde amanya nti nsobola okukozesa omuzindaalo guno n'ennyimba 2 mu eggwanga nkuwa ekyokulabirako nga tetunagenda wala nnyo wana emubende bakola enguudo ezo nga tebanaba zigulawo officially ne zibomoka ebyo Gravity ng'omuntu alina omuzindaalo byali badde ayogerako kubanga kati osaba Kyagulanyi eddwaliro era weerabisizza otulaze nti baba batuma kusuula Kyagulanyi kubanga omuntu gwe mwagaana okukola kati myaka emeka takola kyokka alabirira famire alina n'abantu baalabirira n'akatono kayina mwagala kamuggyako mwe mwalya mmere kitugimma abaana baffe ekyo kimu naye ate n'ekirala kiriwo ekiti okimanyi ayinza okuba Gravity erudda bwe muba mutulidde mu nsonga ajja kuba omutuufu nti abantu ba Nuupu bakyali baffe bagamba nti Bobi Wine mukulembeze w'eggwanga so ayinza okuba nga Bobi Wine ayinza okuba Gravity yalonda Bobi Wine nga bwatala ate toyogera nga ayinza okuba nga mutwala ng'omukulembeze w'eggwanga nga gwalina okusaba ebyo yali ayisiza budget no kati kansoke kubuuze bw'abadde akyogera muzuminge ali ku kamera ne bwanzuminga bagamba nti ye mukulembeze sayinza okuba nga ali mu kusaba mukulembeze omanyi nga tetunaba kwogera bintu bino ng'abakola comedy ng'ababalaata si comedy sooka ofunemu amagezi amazaale ogambe nti kale Gravity akitwala nti Bobi Wine ye president we abadde ayogera abadde agamba nti president tuwe busaabala oba abadde agamba Bobi Wine Kyagulanyi tuwe busaabala talina linnya Museveni awo amagezi amazaale wegajjiramu Bobi Wine ayina erinnya amagezi amazaale wekola ki tekikwetagisa muyita mukulembeze bw'aba president nekifuuka ekitiibwa Bannayuganda amaaso gammwe mugaggule mutegeere nti mbuno Bobi Wine yenga Bobi Wine muntu ng'omuntu omulala era ebintu byakola abikola ng'omuntu sekinnoomu kyokka ate Museveni president wa ggwanga oba yabba akalulu oba yawangula atudde ku budget y'eggwanga
ku sente zaffe eza gwandaba ezange ezono ezoli era ezo sente zaffe zebazimbamu ebizimbe omukulembeze omutuufu yani zebazimbamu ebizimbe ne bibanga tebiri ku mutindo zebazimbamu ebizimbe ne bagayita amalwaliro nga teri ddagala ku sente zaffe era sente zaffe ezo zebabyeko juzi obuwumbi obusatu ze sente zaffe ze sente zaffe zebabye zezo kati nga tonna bakukwasa myagwe kyolowooza okuba omumwa ogambe Bobi Wine tuwe busabala logo manya mama unya tata soko ofunemu amagezi muli mutwe oyawula omugati ku kyangwe otegeere nti bana abasajja sente zaffe bazidiringira bo ne bazebbira ne bazisigaza otegede bulungi kwa tosobola kungamba nti ab'emmundu bagenze wambasada we nalemu manya ne babbayo sente ab'emmundu ani ategedde okubeera ne mundu mu ggwanga si government kitegeza government ye yabbye sente ezo kuba ab'emmundu be bakola ki bebazi bate mundu zitegeddwa okubeera nabaki naba government kati government emala okubba sente zaffe kamera omusajja ono atandise okuwa point zenjagala government emala okubba sente zaffe netulako obusammambiro butono nebuwa gravity nemugamba genda okole katemba ebusaabale wa Bobi Wine gravity olwokuba nayo obwongo bwe bwawabuyi no si bujjuvu bulungi bambi alowooza mbu bwanakikola kigenda muyisaawo nkubulira amazima edinga sitya gwe ngantya katonda tewagenda yita weeks ezo nga gravity yakabye dda ayinza kale obutaka ajja kukaaba agenda kabira ebintu ebyo luli olugero lwe naggeredde kimwana mu byavumya nnyina olabye mukazi bwe yatuzaalira ekyana ekisirusiru eggwanga lifa liggwawo ministry ya education wabirabye ebyavuddeyo abaana bakolera ddala bubi atwala education tetumanyi bye yasoma ye mukyala Museveni ansalinga aleeta ate mulala ya ansalinga musirise muli mu kwogera ebintu ebyobusiru muli mu kulumba Bobi Wine yengo omuntu alwanirira mu gravity Bobi Wine alwanirira mu Franka balowooza akonti bana abantu balina mukano edi yanemeseza okulya ennyama nange kamule kimese ebinyeebwa anti obutategeera kiri kye nagambye bufaanagana kono okufa kubanga bwembanga omugabo gwange gwa nnyama ng'ogugwo gwa binyeebwa lwaki owalirira gwe gravity teweeteka ku minzaani n'omanya nti kale Bobi Wine yansookayo kimu ekyokubiri ali breast ekyokusatu mugezi nnyo akannyo kawulirize mugezi nnyo okunsinga otegedde kati gravity ekyo yakikoze nze mmanyi yakikoze lwa bintu bisatu sente ze baamuwadde kubanga ubulira amazima gravity tasobola kubanga sente ze yaguzeemu omusenyu ezijje mu nsawo ze kati bateeka okubanga baamuwadde nga milioni 5 najjako emitwalo 12 n'obusente sente n'akola ki n'akola ebyo byakoze kati bw'amala okukola ebyo ezisigadde n'alya kati bambi bannayuganda abatalowooza nga ffe abamu ogenda balawa ku mugongo gwe gravity abadde mutuufu ng'ogyeko ekyobuwagizi kubanga wano mu Uganda we tuli omuntu yenna yalibadde n'amagezi yalibadde tawagira enaalemu omuntu yenna alina amagezi nga ne taata wange mwali yalibadde tawagira enaalemu mpozi omusirusiru lwaki ngamba nti omusirusiru kuba enaalemu bonga bo tebalibadde basiru naye enkola yaabwe ey'ebintu yeyekisiru kubanga ekikuguza gravity akole katemba oyo lwaki sente z'ogulamu gravity toziteekamu eddagala mu malwaliro tozikolamu enguudo eziri ku standard nga seeze ziringa amakubo ga sekesa kwegamba akantu katono nnyo ngo twalibadde tetukayana nakayana Franka nyina ekintu kyenjagala ntegeere olowooza bano abaana ababadde batuula mu zijja mu session zaabwe eyo mu federation byabwe kituufu mission baali babawa bintu byakudisinga Bobi Wine nga balowooza bajja bano omuzinze eddoboozi lyabwe liwulirwe bwe balowooza kubanga Kenzo naye tosobola kukolimira muntu katonda gwawadde mukisa Kenzo mukambwe buli kasita uli afasa ne fuwa most manya tabusi edi ate tuddamu kwogera ku Kenzo lwaki bwatyo bwalowooza omanyi bw'omala otegeera omuntu engeri gy'alowoozaamu tuba na nsonga lwaki omudisikaasingako nnyo era n'ekinjogeza kati ku gravity soogera ku gravity mpa abantu bannayuganda magezi mbabuulya kyakkola ekituufu gravity temuwa attention lwaki yalidde akasente ke baamuguze ye ayagala kumwogerako nga kitukoze wano
otegedde waite wiki atandika otukabirira talowoozezaako kubiyinza kuva mu kubintu nedda edi omusiru wakusa amenya ekyo beera ng'okimanyi omusiru wakuse ate omusiru alowooza kukulya kati bw'amala okulya ekyo gwakyogedde nze bwentu bwenjogeddeyo ekyo ate si kivumu eyo njogera y'Abaganda omusiru wakusa amenya omusiru aba alowooza kukulya kwokka kati bw'amala okukkuta ebibye byonna nga biggwa tegedde kakati gravity sina kye mugamba kuba yeyalidde batutunula kale netutunulamu kituufu Bobi Wine ono taddiza abantu nga ye bw'ayogera bamutuma ki omanyi nga tonabuuza kibuuzo kuki kye bamutuma okubaddiza kujagamba Bobi Wine taddiza bantu kye bayita okuddiza nkutte essimu zino 3 ne gundi eno nembikuwa nenkugamba nzirizaako kati nzirizaako kimu kati awo nziriza kati Bobi Wine mwamuwa biki bimwagala baddiza bamuwagira mu ndongo gravity tebamuwagira bamuwagira abaddiza ki tanabambu ku level abanje yatugambye soko komao kale bamuwagira mu ndongo Bobi Wine yekagwe bawagira lwaki gwe bagamba lutalo ngati bamusaba kubaddiza naye tumuwagire hotelo ya sibi yangu namba bebe kulu ngati bamusaba kubaddiza bebe kulu waddiza Bobi Wine yataddiza Bobi Wine yataddiza omanyi salis sagala nnyo oyogerere mu speech yange nga byogera tobimanyi kati kubimwogera toliko yakwata sente mekezo oyogedde bonna gulabiki yakwata sente meka kuba omuti atolimba tutambule mpola ekyo okuddiza si kyali module baba akoze charity uliriza walukola charity n'ogamba nti bannaye mujje tuyambe naye nga uliriza sali uliriza ekizibu ky'okutawuliriza ogenda kukola ensobi nnyingi wabula osobola okuyambira mu Sali ogenda kola ensobi nnyingi kubanga tomanyi ate toyambye ko ku bayimbi Bobi Wine yetayambye andi uliriza oyogedde ku uliriza ekizibu oyogedde ku gravity sogedde nti yali ayambye kwogera kusinga tandisa omuyimbi gwe yasoko yamba namba emu ani Bebe Cool tandika lema namakula mwe mwamuleta okubiri Disney nuts kati kangugambe bigambo yani yayimba biki yayimba biki Disney nuts Eddie kati kankubuuze gundi ali rudda Disney nuts yafana okufa yali mulamu Disney nuts jali mbulira gaye yafa bamuyitani mbulira ali rudda bwe nkugamba ze kisibirangirangi omuntu asobola okuyamba ne wewe Eddie bintu biveeko nedda sali namakula bwagwa bebe kuli abamusu Eddie linaku sali choyogera ko kituufu sali nembako wenkutusiza ne nkuta sali then ebisigadde choyogedde kituufu wameri nyano liye sali choyogera ko kituufu naye olakinga okumanya nali yesali oyogedde ku bantu walirizeeko ne mmaliriza n'omanya wagendaga kandi nange mbadde Justin mukujjukiza nti bebe kubanga ekyokuyamba kyoyogedde kituufu naye olakinga okumanya timbadde ntegeeza nti Bobi Wine kale nga bwogamba nga Bebe Cool bwe yayamba Rayman namakula ne Bobi Wine ayina abayimbi bayambye ne bamutadde ku pisto ng'omu yekenzo ne bamutadde ku pisto okola ki okuzimba eddwaliro ng'ayina n'ebintu bingi byakola obudde buno nga ye baamugana n'okuyimba jjukira omulimu gwe gwali kuyimba kati ali jobless naye n'asigala ng'ayiwawo omubiri naye bano abakyayimba nga babawa n'okubawa ssente zaffe ze batubbyeko ez'omuwi w'omusolo nabbanja yagenda mu kivulu kya kenzo n'amaaso omudidi ugenzi wala nnyo wano bwe yaleeta gravity nabbanja yaleeta gravity musaawe tuli musomo gwa bya bulimi bataddeyo kiki nagambye nti mukadde kano Bobi Wine teri agenda musindikiriza kukola kintu okyegedde nti kubanga talina kyali nti okuyamba kwa Bobi Wine kwandibadde nga yo omuntu n'avayo n'agamba nti ngabola baba Spice Diana tewali kadde akasuubirayo noteeka Bobi Wine ku pisto muyamba abantu nabadde gamba nti because si mubaka ebyebintu balibadde babiteekako Museveni kubanga Museveni teba na pisto taata yenna bwagulira abaana b'engoye n'abambaza n'abaliisa n'abazimbira ennyumba n'omusanga mukubo nga yeewaana nti nze famire yange njirabirira ekyo kiba kikulekule buvunaanyizibwa bwo naye taata yenna kasita agulira omwana emmotoka ekyo kiba awo yeewaana abamutuufu kati Museveni bw'atandika okujja n'atugamba manya nakoze bino nga pulezidenti w'eggwanga kyobadde olina okukola
ate tulina kyokoze wabula ate singa atugambye nti naleese ennyonyi zimbobadi empya nazigula yazisangawo museveni kyalina okwogera ne yeewaana kiri ekintu kimu nti buli famire engisasula emitwalo 5 buli mwezi awo bwe yeewaana nzikiriza ensonga ya Franka Eddie nagitegedde gye nabadde njogerako kati mwandeke leka kuwe ansayo leka nsoke kati mpono leka kati soko sirike osinga kuyamba kubanga ne bwali atandika okuyamba temwamugamba sigamye nti nga forcing tokyogera Bobi Wine tomwogera ko muleke no omuntu yenna asobola okuyamba tofosinga Bobi Wine kuyamba oba yagadde oba tayagadde lwaki bwe yali atandika okuyamba tewamusaba obuzibu Franka tawuliriza kati mpuliriza kati nange okuyamba oyogera ku kyaki mpuliriza kireke abatulaba njagala ntegeeze bano ababiri Bobi Wine ugambe nti asobola okuyamba nga yeyagalidde abatulaba okuyamba owakamera tuliza nawe nsobola nti osobola okuyamba mwamugaana okukola nakkiriza abatulaba leka nje mbatangaze sali gwe kyotamanyi ebintu Bobi Wine byalina okuva kati it's like 10 years back nga abirina enyumba tajizimbye mu politics One Love Beach tajizimbye mu politics ompuliza bulungi studio ye jayina tajizimbye mu politics era nno kankujjukize na kino munanga ate politics natwale motoka etundula eri wathe obukadde rukaga kale kati nga 5 babina emotoka negitwala politics munanga era politics ono golaba Bobi Wine oyo ne bamugana okudamu okuyimba era politics bodimandinga omuntu akyaliza okubanga ina source of income endala nsonga lwaki ndira kakulowooza byolowooza kiribwe kiti naye alakinga okumanya pointi yange eribwe kubanga wuliriza Bobi Wine sigwa mutuma okuyimba nze nagambe sakkirizganyiza na kya gravity kusaba Bobi Wine kuvaayo ku mpaka byazze naye nakugambye tewali tosobola kera kumakya nosaba omuntu gw'otasuubira nti ayina okitegedde Eddie wuli mpuliriza bulungi tosobola kera kumakya nosaba omuntu gw'otasuubira nti akola ki nti ayina that's why nkugambye nti ayinza okubanga takyayimba naye nga akyayina walala wayingiriza kiri bwe kiti Spice Diana byakoze tali mu politics okimanyi nga bw'ogambye nti Bobi Wine byafunye tabijje mu politics kitegeeza nti omuntu yenna singa oba oyina ky'osobola okukwata nti abantu abo era olw'obufunda bw'amagezi gavumenti ebafandinga babikola okusomooza Bobi Wine songa mu kifo ky'obafandinga ne Spice Diana kisoboka sheji yagenda oyimba pe ya muhozi yali yaki nziramu kati oyo mwami Museveni ebbanga lyatufugidde tukyalina abantu abalowooza kyatufugidde nti ebintu ebimu mafia state owaffe kuvaawa owaffe ng'ayimba ewa muhozi omuntu wa opposition wuliriza omuntu wa opposition bamita Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe sali bagula kazibwe Bashiri n'abamwe bennyini nabo twamujja walwaki omuntu sibako sitani talokoka Spice Diana nga kyali wa Bobi Wine nga kyaliwe tukiriza nga kyali wa Bobi tukiriza I mean wa Babi omukwano nokola byanjawo leka kyaliwa Bobi Wine nga yimbe wa muhozi kyaliwa Bobi Wine nga yimbe wa muhozi yategera ensonga nti yemwe yabalimo okutegeera nti omuntu ajja nakuwa ssente ng'omugola singa gavumenti n'ofiga abaddewo yaligambe bakweyo gati yagenda okuyimba wa muhozi yagenda kuyimba leka nkunyonyole goza Bobi Wine yetategeera lwaki oyo yandibadde kyaliwa lwaki yandibadde Spice Diana kyaliwa wa Babi kankubuulire kubanga bo bategeera nti omuntu bananga singa obadde n'omuzingalo obadde bajja kyekyo kye nabadde nkugamba nti abaana ba Nuupu mwate mulemye okutegeera nti bali abantu nkugamba by'enku by'emmanyi facts and figures wuliriza sali njagala nziremu kino osobola okukolagana n'omuntu ng'okitegeredde ddala bulungi nti mulabewo enkolagana kubanga mukola ebintu ebibagatta gye bayite enkolagana leka muddemu Spice Diana ye designer wa Babi olunaku lwe yasemba omudesigninga nga tibakwata tuliza nti bakumalireyo sogamba badesigner abalungi okusinga Spice Diana naye obulamu okumanya Franka njagala ebintu bino mubitegeere kituufu nga bali abantu yasemba omudesigninga olwaleero kumakya n'okolera kabanda
Tekyeza nti ofuse wa NRM namwe mwino okutegeera. Muleme gamba nti kubanga singa bakitegeera nti Spice Diana yagenda wa muwozi kuyimbira government yani badde olwalero nga tibalina nkolagana naye. Kati sali kankwe answer nti kale kankwe naze ne facts and figures kumulamwa guno. Kyenjogera kye kituufu mu kimanyi. Kanzi kuwe ekituufu okimanyi. Obadde okimanyi papa Misa kisemakula. Omumanyi? Lwaki bebe kulu takolagana na Bobi Wine? Lwaki tebakolagana? Leka nkuddemu. Because Bobi Wine akimanyi nti yasala eddiiro byakola byonna bya government. That's why takolagana naye. Lwaki Bobi Wine akolagana ne Spice oba Babi? No, kyeni mu Bagama kyekiruwa kuba mwe mutakitegeera. Edi namugambya kutegeera. Ne kugamba omusajja oyo. Kyekyabalimu okutegeera. Ye alina mwaka jozi kali. Mulaba omuntu katikati olwalero kakubulira. Bwe bukya ku makya oli n'akulaba era weegendereze nnyo. Simanyi pate gyowagira. Naye buli kya ku makya oli n'amanya nti owagira gundi. N'akusanga ng'olina wooli mbudde obw'ekiro. Ne woba oli mukunyumya na muntu wa DP oba wa NRM nga toli wa NRM. Nakusanga mbudde obw'ekiro nga muli mu lukuubo. Ajja kutegerera wonti owagira NRM. Because abantu baffe tibategeera. Tibamanyi nti osobola okuba n'ekikugatta ekisinga okusinga ku pate. Point sizo. Oyogera ekigambo kimu ku bigambo 10 nga by'omuwagira. Sali wuliriza. Spice Diana kamuddemu. Kati mpuliriza. No. Yendowoza muleme kwawula abantu kulema kolagana n'abantu olw'okuba gogamba nti owamu okutalina kolagana na wa NRM. Yendowoza mwino gijjawo. Kati mpuliriza nno. Spice Diana omanyi kyamudusa mu federation. Wakimanya yakuwa ebbaluwa entongole. Sali leka twogerenga bintu mutulinda bbaluwa. Anti kaakati tosobola kuva ku bukulembeze. Kaziba Bashiri yawandika ebbaluwa kyavudde mu nnuku. Kaziba Bashiri n'ogijjayo n'ogiraga. Kaziba Bashiri mazira yazayo kadi ya nupu. Takyali wa nupu. Katwala nti mubiraba bulabira. Basaba ne banyaba batulaba mukirize basibulire wano. Tujja kudingana omulundi omulala. Omulundi olwaleero tubabe kugula bite. Mukirize tubasibulire wano. Lema kudduka mu kamera bwo. Lwaki ogamba nti Kazibwe Bashiru yava mu nupu. Yoza tumaliza. Ebyekinyumo tubivuddemu. Tuvudde mu byekinyumo tuli mansi. Kubanga Edi gwasinza nakugamba wano nekugamba abasajja abo bo baleeta. Akajezi bakajemu. No, byazze bazisigaze. Babriefing. Kyenjogerako Edi. Franka yakitegedde. Akimanyi atena wakitegedde. Wakitegedde. Edi nakubuuza. Tulemenga okusige. Toyina muntu gwokolagana naye nga siwa pateyo. Kubanga kati muli muti mulizo kwa ebintu bibiri. Toyina muntu gwokolagana naye. Biri ebintu bibiri. Kye bayita betrayal kyeki. Kulya mu muntu olukwe. Siwe kiri? Ekyokubiri. Sali njagala twawula okulya mu muntu olukwe n'okubanga tobaddeewo. Kati Spice Diana yakuddemu ekizibu toyagadde kumpuliriza. Obudde buno twakagabo ne Bakaziwe Bashiri mbaza tebakyalinya ku kitebe. Kati gwe ngamba tuleete resignation leeta. Eraganga bavudde mu pate. Musimanya budde bano babagoba. Kye kinyonnyola ekyo okusinga. Kankugambe ekyokubiri. Spice Diana unaku yagenda n'ayimba ku kivulu kya Muhoozi. Unanga ebintu tebyasigala kye. Tadanga yokwatagana na Babi. Gwe njagala ngambe nti okuva olwo. Ndi wa mawulire saagala njogerenga bloga. No njagala ngambe nti okuva olwo. Ebintu tebyaddamu kuba kye kimunzigira ekifaananyi ky'omanyi nga bali bonna. Nzigirayo ndeetera ekifaananyi. Basemba ku lunaku lwa birthday ya Babi nga amwambaze engoye ze yayambala. Obadde tokimanya ekyo? Genda onoonye. Spice Diana yabadde ddi ne birthday? Teyabadde wonga already biri byabaawe byogenda okuyimba wa Muhoozi. Baseba ne banyaba mukirize kamba sibulire wano tujja kuddamu omulundi omulala. Sali makisipulo leero yayambadde bulaka mundanga mulimu kayero. Era ebintu byonna olwaleero bibadde bya yero. Era bibadde bya yero. Tovala bompulidde nga si side gye mbadde njogera ku kulabite ne mu ensobize ne njogera ku Bobi Wine n'ekibiina ensobize abo.